The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Schools are open. Parents, guardians, have you prepared your adolescents that are pregnant and mothers for school? The government has given us national guidelines to assist with the responsibility of sending these girls back to school. Let us help to provide them with a safe, productive, and friendly environment for their learning. They are still our children living among us in our communities. Their pregnancies, becoming mothers before adulthood, affects them, their community, and our nation. All children have a right to education. Now, let's take them back to school because completing their primary and secondary school education is very important to their future careers, personal development, and being productive citizens of our nation. This message is brought to you by the Ministry of Education and Sports, the Ministry of Health, Ministry of Gender, Labor and Social Development. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Babuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba program ediso ly'omukulu nze omumbejja luwedde Lilian tukyagenda maaso n'emboozi Ambassador Edith Ssempala agenda maaso n'okubanga ate atubuulira olugendo lwe olw'obulamu lubadde lutya biki byayisemu kusomozebwa kikwasanze yabaffe birungi ki byenyumiriza mu lugendo lwe luno oba ne decisions ze yakola oba n'ebyo ebimu byeyakola okulaba nga ate munange yebeezawo oba oliawo n'okutwala eggwanga lye mu maaso. Sagala nandage nnyo kansoke mutwali atulamuseeko then ate ndyoke nkomewo babuulire ebisinga ku ebyo. Waliwo akaboozi emboozi gye tubadde nayo nga tunabatandika show olwaleero ebadde emboozi nsufu nnyo, so kansooke mutwala asooka atulamuseeko. Mwena mbalamusiza abandaba abatulaba. Nsanyuse nnyo nti musobodde okuloginga in mutulaba. Olugendo lwange of course nze Ambassador Edith Ssempala nga omumbejja bw'ayogedde. Olugendo lwange luwanvu naye ndowooza si lwanjawulo nnyo, ndowooza buli muntu yenna alina by'ayitamu ng'akula. Naye nze byonna kati mbyebaliza Katonda kubanga gwe ng'omuntu ogenda n'opulaninga ngenda kuyita wano, ngenda kukola wano, bwe nazuukuka enkya ngenda kukola kino ne kino ne kino. Naye Mukama n'asalawo nti oyita awalala era ogenda awalala. Kwegamba kirungi okugondera Mukama kubanga yamanyi amatandika ago ne waawo olina okumaliriza. Kirungi naye nga olugendo lw'obulamu buli muntu yenna aluyitamu era lugendo lulungi kubanga n'ebibi bisobola okufuukira ebirungi. Nyongera okutegeeza programu eno ediso ly'omukulu ebeera buli lwa Sunday ssaawa ze 10 mpaka 12 ez'akawungeezi era nga tubeera butereevu ku The Alternative Uganda Facebook page osobola okuba nga ate otufunira era osobola okuba nga ogoberera emboozi eno ne shows endala ze tulina naawe ate n'obuuza ebibuuzo munnanga ate
nebibeera nga bikuddibwamu n'omugenyi waffe gwe tuba tulina era nga n'olwaleero wetulinnya tugenda kuba twongerayo emboozi ya ambasada Edith Ssempala atubuulire bwe batambula mu lugendo lwa NRM ate lwaki yatuuka mu maaso munnange basi n'agivaamu boolyawo n'ayolekera ku ludda olulala byonna agenda kuba nga ate abitubuulira tuwulakkalira emboozi ye alyoka ate agikuviire ku ntono okuva wali we twakoma olwaleero ate tugende mu maaso n'okuba nga tuwulira okuva gyali naye nga bwe kugambye tuli butereevu ku The Alternative Uganda Facebook page kusobola okuba nga otufunira ku YouTube The Alternative Uganda, Instagram ate ne Twitter kwe tuli nnyo nga The Alternative Uganda kusobola okuba nga ate otufunira era nitugenda mu maaso n'okuba nga ate tuwayamu nosobola okumanya ku bye tukola ne programs nnyingi ennyo ate ze tulina naawe n'obeera kitundutundu ku programs ezo era beerako obutereevu buli lwa Sunday programu eno lwebeerayo nange omuweerezaawo omumbejja luwedde mmwe munnanga ate temukyemulugunya oba temukyatoma kusinziira ate bwe tutambudde munnanga ate kansubire nti abasaba ambasada Edith Ssempala musobodde okuba nga ate muwulira emboozi ye na biki byayiseemu nawa ate bwe twakoma ku lundi guli era nga bwe tugenda okuba nga tutandikira n'olwaleero ambasada luli bwe twakoma wali otubuulidde nga bwe wali ambasada emyaka egyo gyonna n'engeri constitution gye yakolebwamu oba oliawo naawe kyewali oyagala okulaba nti kibeera mu constitution eno naye waliwo yangambye nkubuuza ekibuuzo kino nti ng'omukyala bwe wali ambasada tewasanga kusomoozebwa kwonna okuba nti oba oliawo tuli mu patriarchal society nti omwami ebiseera ebisinga bamuteeka waggulu nnyo okusingako ku mukyala tewasangako okusomoozebwa kwonna kwonna okuba nti otuuse mu conference erimu abaami naye nga tolina okubannyonnyola ku biki Uganda oba Uganda eri etya oba biki ebiriyo okusooka kwonna nali muto nnyo nali na becoming ambassador nga ndi emyaka 32 kati bwe natuuka e Denmark nga diplomatic practice bweri nagenda okukyalira eyali ddiini yali musajja mukulu general retired general owa Ivory Coast kati nengenda okumukyalira to pay courtesy call kati mpulira later on muntu mulala yali aŋŋambye yali akolaawo ya becoming a friends with my children then emboozi nayo naye njifuna ti bwe nali nnyingira bwe nava mu motoka nga ŋŋenda kuyingira gundi offisi yaabwe mbwe yakomenti nga yatunula through the window n'agamba kati batuleetera buwala buto yali alowooza ekimu alowooza mwami naye kuba of course yali ategedde nti mukyala alowooza mukyala mukulu munene naye nemba nga nali mutono ate nga ndi muto naye bwe nali njogera naye safuna ene feeling nti ki naye first of all nali confident nga byenjogerako mbimanyi nga mbimusinga n'obimusinga nga ndinga musomesa so ne bwe nali nga gundi oba ne mu United States kuba nava Denmark nengenda mu United States oluusi abataakumanyanga basobola okuba nga ne bakusanganga ku reception ne bakubuuza ambasada bazze kulaba ambasada ate nga yeggwe nga babuuza ggwe mukyala munene mukyala mukulu kwegamba oba oluusi balowooza ne bakuyita ne balowooza abamu ne balowooza nti oli mukyala wa ambasada nenze ebyo nga tebinkwatako really nga kwega it is just nti tebamanyi kati bwe baba tebamanyi it was not offense to me nakirabanga ng'ekya bulijjo oba oli bamanyidde okulaba abasajja kati balabye mukyala ate mukyala muto so ekyo tekyankosa kwegana kirabanga nga nothing naye nga kyabeera yes kubanga bwe nabanga mu conversation in fact bwe natuuka mu US
very quickly nabbikaminga nga ddiini. Ddiini ye muntu ye ambassador asinga okuba nti awangalidde awo. Naye nze bwe natuuka mu US nasanga nga batandise debate gundi ya lobbying ya AGOA oba wagiwulirako, that is trade with the United States, duty free, quota free. Nenfuuka leader waakyo ate nga nali nze I was the newest more or less. So nzijukira olulala I was invited ku African American Summit. I was a speaker at there and it was a huge thing. Kati omwami omu strangely naye yali retired general naye ng'ono ava Senegal. Nambuuza nti lwaki balonze nze okuba nti nze nkiikirira diplomatic corps. I wasn't the dean, saali diini, saali. Ekimubuuziza ekibuuzo kino lwakuba nti oli mu kyalo oba lwakuba nti wali oli muto okusuubira okuba nti oba oli awo actually mu US nali nkuzeemu, jjukira namala 10 years egundi, so nali mu 40. Nali mu 40s ndowooza nga nkuzeemu. Naye kwegamba simanyi lwaki oba naye nze namugamba genda obabuuze lwaki balonze. Genda ate olonze, nze si nze neeronze, genda obabuuze. Nasirika. So obwo bu challenges especially ng'oli mukyala obuyitamu, oteeka obuyitamu, naye tebusaanye kujja ku mulamwa, tebusaanye kukofendinga. Gwe bumanya nti ki, abantu bamanyira abasajja, abantu bamanyira maybe bantu bakulu, abantu maybe balina reasons zaabwe. Ekyo tekikujja ku mulamwa. Olina okusigala ng'ogenda mu maaso. Ng'ogenda mu maaso ng'okola gwe ky'owulira nti ky'osaanidde okukola. Yes. Mu episode yaffe yasooka watunyumizaako ku kakiiti ke wawandiikira omulenzi. Oba oli awo omulenzi yasooka okuwandiikira naye naawe n'omuwandiikira kakiiti n'omuddamu. Ku mwana ow'omulembe guno message ki gy'ayinza okupiikinga mu story eyo nga bw'agisharinga? Kati eyo story ndowooza first of all nti gwe ng'omuwala gwe weenyumiririzeemu gwe omanye nti osobola nti buli kintu kyonna especially bw'oba ng'osoma. Lwaki osoma? Osoma osobole okwetuusaako ebintu ebirungi. N'olwekyo totunulira nti gundi nti abantu balina okuprovidingira kubanga abo batekingira advantage of you nti ki kati they are providing for you. Nze namugamba nze nange nfuna ka pocket money akamala naawe bw'obanga olina kye weetaaga nange mbuulira kwegana nali njagala ategeere nti tuli equal twenkanankana ffena tusoma. In fact ye twava mu gundi mu primary school emu naye ye yamalira gira P8 nze nenviramu mu P7 kubanga ffeffe twasooka okuva mu P7 ogenda mu secondary. So kati so bw'abanga naye is a student nange ndi student kati kyasobola okufuna nange nsobola okifuna. So nze saakyogera mu mwoyo mubi era nange ndowooza naye teyakyogera mwoyo mubi. Challenge gye ndaba be baana abasoma n'abanga alinga Makerere mu kifo ky'okuba nti amanyi nti asoma kwega abasajja ne babatuukirira oluusi n'abasajja abakulu ddala bakuzadde n'ogenda nabo n'otataganya obulamu bwo obw'omu maaso. Ekyo si kirungi. Ekyo si kirungi. Ye message gye njagala okuwa especially abaana abawala nti mumanye nti Katonda akuwadde amagezi, akuwadde omukisa, osoma, focus mu kusomako, omanye nti by'oyagala
ogenda kubyetuusaako. Banga lye walinga ambassador jo bwatubuulidde ebimu ku bye wasobola okukola by then bwe wali ambassador mu kiseera ekyo eky'emyaka 10 ambassador wa to the Nordic countries bye wasobola okukola biki ebyo ebyakusoomooza mu kiseera because gwe gwali omulundi gw'ogusooka okubeera ambassador biki ebyo ebyakusoomooza byoga nti mbutuufu kino kyo kyansoomooza nnyo? Ebyansoomooza kyali nti speed gye nali njagala ebintu bigendereko. Ba Nordic countries abagunda babayita oluusa Scandinavia be bantu betegereza bakwata mpola sibakupakusa. Nze nali njagala mangu batusupporting ebintu babitegeere kubanga nali kwega ndi convinced nti gundi kyetuliko kyekyo nga nabo njagala babitegeererewo. Ndoosa nali njagala banguye kubanga kwegamba engeri gye twali e Sweden many of us mu exile naliyo gundi n'omukyala w'omukulu yaliyo ne right honorable yaliyo ne right honorable omulala Rugunda yaliyo kwega twali bangi so twalina emikwano mingi e Sweden. Kati nali nsuubira nti kijja kunyanguyira nnyo. In fact nali nsuubira nti Sweden yegenda okusooka naye Denmark ye yasooka. Ndowooza Denmark kubanga we were based there n'olwekyo nga I had more contact na developing contacts mangu nnyo okusinga e Sweden kubanga we twali based. So otherwise sirina kintu really kyansoomooza. Nakolagana bulungi ne ba staff bange ba staff baffe aba embassy abantu nalina favor y'amaanyi kwegamba nga abantu gundi bwe nsaba appointments bazimpa bwe twogerezeganya tukiriziganya batuyamba nnyo n'olwekyo saafuna kusoomoozebwa at all. Naye nali very ambitious nga manyi nali maze okuconvincinga ndowooza Sweden ne Norway nga manyi mpulira gundi tuli very strong. Kati Finland etalina gundi yonna relationship nnyo ne Africa at that time. Kati nga gyengezaako nayo ejje. In fact nga ne Iceland ejje on board okusupportinga Uganda okuopeninga embassy wano awo nga Denmark yeopeninga embassy wano. Kati Iceland wala so sasobola agendayo nnyo. Agendayo actually emirundi ebiri. First okupresentinga credentials, ogwokubiri nagendayo ku anniversary yaabwe ya 50 years. Naye kirungi nti ambassador wa Iceland to Denmark yali muntu mulungi nnyo, twali ba mukwano. Kati nga bwagira nga abantu abavudde Iceland on official visits oba president wa Iceland azze oba foreign minister nga atuyita fe abali accredited to Iceland nga atuyita from Africa nga atuyita kubanga embassies nyingi zalinga ziri based Stockholm. So ekyo ne kituwa opportunity ku strengthening relations nga buli kiseera ngenda entunule gundi oba ntunulidde nga Iceland nengamba kati Iceland bwe tuba tugira tuna kiki ekinatu bonding relationship kubanze njagala nnyo relationships eziri mutually beneficial, a win-win for both sides. Nga bwe nali saagala oli omulenzi yes n'ebyensi newandibadde nti ffe twali tuva mu gundi mu akaseera kazibu nga tetuli developed, tuli mu rehabilitation, tuli mu
recovery naye ng'amanyi nti naffe tujja kuvaayo n'olwekyo tubeere ne relationships ezigasa both sides. So Iceland namutunulanga neŋŋamba kakati Iceland kiki nga they are very good at fishing. They have a very good fishing industry. Neŋŋamba naffe tulina Lake Victoria. N'olwekyo eyo area gye nja okutandikiramu era bwe nabanga njogera yeyo gye ne-emphasizinganga tulina Lake Victoria, tulina emigga, tulina ne lakes endala. You know, we want to develop an industry eyo eya fisheries. So kyekyo kwegamba saafuna buzibu. Nalina favor, nali very active, nali energetic, nali nkola emikwano bulungi nnyo. Era bwe navaayo nagenda ndi very very interested okukola kye nali nkoze e Denmark oba mu Nordic countries nga njagala nga nsuubira okola even more. In fact what excited me more nti nali manyi nti kati omanyi aba Nordics ngo bo baagala kuyamba gundi aid nga gye bemfasayizinga nga tebamanyi ndowooza nti gundi ne trade esoboka between themselves n'ensi ng'eyaffe. So kyenava actually gundi mu second half eya gundi eya ekiseera kyange kinamala mu Nordic countries nakimala nnyo nga promoting a trade. Nga in fact nga bwe bantunulira ndowooza nga balowooza nti trade kyo kwega be-emphasizinga nentuuka n'okubagamba nti bwe mubanga mutuwadde aid naye nga temutuyambye mu trade muba temutuyambye. Olwo baali mikwano gyange n'olwekyo nga yes okubeera sustainable nga country kuba nali manyi nti ki ensi tesobola kudevelopingira ku aid. Aid yeetaagisa kubanga twali tuva mu kaseera kazibu naye nga at the same time naffe tulina resources. Yes, era nasanyuka nnyo bwe bampa ekyo ekirabo kyenayogerako ku luli nti ekyokuŋŋamba nti bagenda kutandika gundi okusupporting a private sector wano. So kati bwe nagenda mu US kubanga nali mpromotinga nnyo gundi trade nali manyi nti US is more of a capitalist country. Naye ndowooza nti kijja kunyanguyira okupromotinga gundi business mu US. Bwe natuukayo nasanga agowa. So that is how I jumped on it very fast. Nenjikulira n'ogikulira. Kati neera nali ndowooza nti byo byangu nnyo babitegeera mangu naye nabyo tebyali byangu ebyokulobinga okubakakasa nti ddala okubakasa lwaki balina okusupportinga private sector, lwaki trade eri very important between kati twali twogera sub-Saharan Africa ne United States kubanga nga tubagamba nti frontier for business for trade fenga Africa and we are a big market. So nakyo nekiyitamu. Okay. Ambassador tusooke era tugende mu maaso n'okubanga twogera ku mirimu gy'ogina egy'obwambassador. Ku mulundi guli twali twogera ku nsonga y'Abannayuganda abamu abatwalibwa mu mawanga gano oboolyawo ne batulugunyizibwa ne bayisibwa bubi oboolyawo abamu ne bafuna obuzibu obw'enjawulo naye tufunyeko obuzibu nti mu Uganda abantu abamu abatwalibwa mu mawanga ago abamu bakukusibwa era nga abamu bayisibwa na ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era nga bwe batuuka eri ne bafuna obuzibu oboolyawo kiina engeri gye kikaluubirizaamu okubayamba. Omunnayuganda akulaba yali agadde okomentinge ku nsonga eno kiki ogyogerako? First and foremost bw'obeera nga embassy responsibility yaayo Abannayuganda responsibility ya embassy bwe babeera ebweru
n'olwekyo tosobola gamba nti kubanga babakukusa, kubanga babakola ki, kubanga bajja bubi, kubanga tebayita mu mateeka, kubanga gundi. Kati bwe baba beetaaga obuyambi sooka obayambe, then ebyokubabuuza engeri gye babakukusaamu then obikoleko oluvannyuma. Naye okubayamba nze siri musanyufu nti olaba nga balinga orphans, tebalina abafaako nnyo. Munsi eyo balinayo eggwanga lirinamu embase, lirinamu n'omukiise. Lirinamu embase, lirinamu n'omukiise, naye abannayuganda balinga orphans. Ekyo kibi nnyo era tekisigundi. Kati kangeraageranye nga mu America. Bw'omala okwata an American wano, obeera America yonna eyimuka. Just one person. Ekyo bwe kyandibadde naye kubanga olwa ebintu ebizibu bye tuyiseemu politikale, ebyefugabbi, kwegamba omuntu akutunuulira nti bw'obanga toli wa pate ye oba tomuwagira, obanga atali munnayuganda, so bw'ofuna obuzibu maybe asanyuka n'okusanyuka nti gundi oba agamba musango gwo, lwaki. So eyo ndooza immaturity ya politics, ate n'okuba nti culture ya politics wano mu Uganda eri bubi ddala. So nze ndowooza nti therefore n'ekirala nti gavumenti erina ye lwaki Abannayuganda bava wano honestly. Anti kati nzija kubanga ngamba nti Uganda eyo gye bagenda mu Middle East ddungu. Uganda is gye bava mu green country, mu country that is supposed to be the pearl of Africa, mu country that is supposed to be flowing with milk and honey, ne bagenda mu ddungu to look for greener pastures. They are leaving the green country to go and look for greener pastures. Kakati lwaki weebuuze ti lwaki ensi which are deserts are greener than us, fe abali naturally green? Ekyo kye tulina okwebuuza. Fugabbi gye tugenda ndowooza okwogerako eva ku bukulembeze nekkirira wansi. Politics bwetetereera bw'oba n'abakulembeze nga tebalowooleza bantu, ebyo bye bivaamu. Kwegamba mmwe nga young people kati mutunulira gundi, mumaze okusoma, tewali mirimu, tewali opportunities, mulaba essente bazibba right and left, buli kagundi konna bakabbiramu. Kwegamba ye challenge gye tulina, naye ng'eyo challenge ffe especially mu abavubuka mulina okugigonjoola, mulina okugirwanako kubanga tewaliiwo agenda kuva mu ggulu, ne Katonda yennyini tagenda kuva mu ggulu physically ajje akikoleko wano, alina kukozesa mmwe. N'olwekyo mulina okufaayo. Ensi yaffe kiringa bw'obeera mu booti, mu booti bagiyita ki? Yes, mu booti, mu lyato. Gwe n'olowooza nti kubanga weesibye gundi gundi oli bulungi, naye ng'eryato bw'oba oyambadde osobola okwambala life jacket ne weenyweza n'ogezaako okugira ki, naye eryato bwe libaako ekizibu naawe ogwamu. Kyekyo. Ambassador, olwo bw'ova ku ky'okubeera ambassador mu Nordic countries ogenda mu America, awo twagala okumanya eyo byali bitya? Birina enjawulo ku bino ebyasooka? Byayitirira. First of all, now I was more experienced. Nalina confidence nnyo because I had been successful mu Nordic countries. In fact, when nali ngenda kuba nali njagala nnyo mbeere successful, nakubira omwami eyali agenda okubeera deputy wange, ne bagundi abambi, he's late now, Mwami Senyomo,
nemukubira nemubuuza nti kati what are the do's and do nots. Njagala nnyo okumanya kati ate n'ekirala mbuuza nnyo, njagala nnyo okubuuza kubanga tosobola kumanya nga tobuuziza. Kati namubuuza, omanyi kye yakola? Yangulira akatabo How to Make Friends and Influence People by Dale Carnegie. Akakatabo kalungi nnyo nnyo, kali simple, ekyokuba nti bw'oba oyagala bakwagale naawe yagala abalala. Tosobola kulowooza nti gwe nze nina okukwagala naye nga gwe tonjagala, nti buli muntu yenna yeeyagaliza, n'olwekyo gwe bw'omwagaliza naawe ajja kukwagaliza. Nti kwegamba obeere gundi kwogera ku PR, public relations, kwegamba kwogera ku gundi karakita y'omuntu esikiriza abalala enungi, naawe n'obanga ki oganyulwamu, kubanga buli muntu yenna ayeeyagaliza, naye okweyagaliza okulungi kwe kwagaliza bano, oba okweyagaliza kwe kwagaliza ensi yo. Bw'ogisa mu maaso nga ffe mu Alliance bwe tuyita nti people first, nga America waga nti America first, nti America first, kakati bwebeera first ensi yo naye ejja okuyimusa. Naye bw'obanga tulina gamba Uganda first. Uganda first, of course. Yes. So mu America twafuna emikwano mingi nnyo during my time. Really nze kwegamba nafuna favor, era nalina favor y'amaanyi. Nakola emikwano mingi, leading lots of initiatives, not only for Uganda but for Africa. Nayogeranga nnyo ku Africa kubanga nga kwegamba gwe you are in United States nene bweti, kakati goyogera Uganda yokka obasikiriza olina okwogera naawe size nene. Africa baali bakimanyi, of course. Era basinga edda kugaye challenge je abannayuganda gye babeeranga nabo nga bwogamba Uganda Idi Amin. Yes. So nga bwe nayogedde ne tufuna AGOA, eyo nali excited nnyo nga manyi nti kwegamba ebintu bingi nnyo bijja kuva wano bigende mu America, ate nga bali willing okutuyamba okwongerayo omutindo gw'ebintu byaffe. Naye of course nga disappointments zonna zenfunye era tetuganyuddwamu nnyo, naye ate ng'ensi endala ffe abaakikulira tetuganyuddwamu nnyo, abataakikulira be baganyuddwamu nnyo. Kubanga sinzira amaanyi ge wakozesa eri mu Nordic countries twalisuubidde nti bwewagaleeta eno gali galina kyo kyayitamu, but it is an opportunity. Ffe twakigayaalirira, Uganda tetwakifaako, tetwakitwala ng'ekikulu, era tokyagiwulira, nagiwulira AGOA. Ate engeri gye tweyongedde okubeera obubi tusobola n'okwesanga nga bagituggyeeko. Anange ebintu byaffe si birungi. So kati then those some of the milestones yali visit, first of all First Lady wa US Hillary Clinton yajja wano, era kwegamba netumutambuza ndowooza naye n'amatira, omwami we n'amugamba jangu naawe weerabire. Najja President Clinton yajja mu Uganda, which year is this? 90 I think buli muntu yena asobola okifuna, naye yajja n'abeera wano 2 days for a US president. N'aba Europe baali tebakifuna ekyo. Najja n'agira ki
n'abeera wano ennaku bbiri n'akola official, it was an official visit, n'akola ne regional conference wano we are coiningira the new breed of African leaders, and akyogera kwegamba nga it was so promising ng'essuubi tulaba nti ddala ly'amaanyi. Albright najja wano yali secretary of state, foreign minister wa America. Then ne kwegamba traffic nga y'amaanyi, ba congressmen ne women, ba senators nga officials, different officials bajja wano kwegamba omukwano gwaffe nga tuli katinko kennyini. Yes. Naye then President Bush najja in power. Nzijukira bwe yali agenda naye okujja mu Africa. President Bush actually yasinga okuwagira Africa okusinga abalala, ba leaders even before. Yawa access African leaders more. Olwo nga Africa erabika nke really nga naffe tuli excited nti kyetuliko kigenda mu maaso. Kati yali agenda kujja mu Africa ne bampita mu White House, bagundi the director for African Affairs, n'angamba kati tajja kujja Uganda kuba twali ba mikwano, n'olwekyo n'angamba tajja kujja kubanga abantu bonna bagenda Uganda. Ne mugamba nedda alina okujja. Alina okujja, ne mugamba atwogerera bulungi, kwegamba musanyufu gundi, naye byonna atukkiririzaamu, naye byayogerako byonna tannabiraba, alina okujja abirabe. Akakase naye yennyini by experience. So nengenda kati just before ng'agenda kujja mu Africa ne bampita ne baŋŋamba ame president nti agenda kujja, era yajja half a day yali wano. Naye for a US president even a half a day is a lot. It is a lot. Era omukwano gwaffe ne gweyongera during that time. Obusuubuzi tebwagira nnyo kubanga kwegajjukira nti obusuubuzi buva ku ffe bye tulina okugira ki. Ate nze kyanyiiza nali manyi of course nti tukyali wansi siko, naye bali ready okutuyamba. Ffe twagayala, ffe tutafaayo. Yes. So then waliwo programu gye yinitiatinga President Bush, yinitiatinga gye bayita Millennium Challenge Account. Kati Millennium Challenge Account yali programu nti bakuwa bucket of money, not program, not kugamba nti ki, waliwo okukugamba ntukuwadde sente zino zikole kino. Naye zino bazituwanga nti ffe tuzikozese kyetwagala ffe tuba tukukyuzinga kyetwagala okugikola. Nti bwe tuba twagala okukola kyetwagala kyetuba tukola, which is different from project gundi support. Nga zino ez'emyoga. Oba ez'emyoga oba ndowooza ez'emyoga, naye ez'emyoga eyo mboozi ndala ndowooza. Kati naye nga waliwo criteria olina okuyita gundi kwaliko obukwakulizo. Ng'akakwakulizo bwonna nga buli based on governance. Akamu kaali corruption, nga mulina okulwanyisa corruption. Kati ako ke kaatusuula kubanga nze nali ndowooza nti ffe tugirwanyisa seriously. Naye bo of course balina information, balina gundi ki nga gundi nga balaba nti
mukyogerako naye kiraka tekinnateekebwa bulungi mu nkola. Tukyogerako bwogezi naye tekikolebwa. Era bwe tutyo ne tulemwa ate nga twalina emikwano mingi egyali gitwagaliza okufuna gundi eyo gundi esente ezo ate nga zalinga nyingi. So wenamanyira nti ddala waliwo mu corruption tulina ekizibu, wenatandika okukirowooleza nti ndowooza nze waliwo kyesimanyi, kubanga it was so frustrating nga every program kuba byonna mubikampeiningira nagikampeiningira 10 points program yaliko 10 points program weza NRM corruption yaliko. Yes, of course yaliko. So eyo program ya Millennium Challenge account nagirwanirira nnyo naye feera ngachi ngene ya agoa ne tutafuna era navayo mu US nga tetufunye. Eno ng'omazeeyo myaka emeka? 9.5 kumpi. Egyasooka mu Nordic countries gyali 10, gino giri 9.5. Obwambasada buno kikyobwenyumirizaamu nga tonnaba kubunyuka? Naye sinnabunyuka, era nali sinnabunyuka kuba bwe navaayo nagenda Ethiopia. Kituufu, naye twogera kati ku mawanga agali emitala w'amayanja obaolyawo nga tonadda wano mu Africa. Kyembwenyumirizaako that nakola nnyo nendaba fruits za emirimu gyange newandibadde tebyagasa nga bwe nali nsuubira tebyakola. Oba olyawo biina kyebyakyusa gwe kyotasuubira nti kyakyuka? Of course bagimanyi Uganda kubanga even in the Nordic countries I still have friends waliwo in fact abamu successor wange mu Nordic countries yaŋŋamba mbu bamugamba tasobola kufitinga mu bigere byange ne mugamba ayo ebyo bye binene ebyo bijja kuba binene n'okusingawo kubanga at least nze era naye ndowooza nti bijja kuba binene ebyokusingawo seriously nga kubanga manyi at least nze natandikira nga tetulinaawo wadde natandikira mu ashes naye ye yasanga already ground eri made, so I thought it would be easier for him to add on. Naye mpozi kyenjagala okwogera nti nga ambasada obeera nga marketeer. Nti otunda nsi yo. Yes, otunda nsi yo. Okujaagazisa abalala bwe bya bulambuzi bajje balambule ebyobusuubuzi, ebyomukwano, ebya gundi sapoti, ebya cooperation, kwegamba ebyo byonna naye byonna biva mu nsi yo. Kati nze kati bwe ntunula backwards namanaginga kubanga kwolwo abantu baali balowooza nti ddala tuli ku mulamwa. So emikwano gyonna gye nakola nali ngikolera nali sigikolera nze nali ngikolera ggwanga era bo baali balowooza nti Uganda mu butuufu ate abali eri unlike abantu abamu bwe baagala ennyo okukomyawo ebya mbu gundi twali colonized naye twali colonized many years ago 60 years ago tuteeka okuba nti tukuze kati naye nga kituufu tukuze era tetunako kyeyeye problem kati gojja okuddamu ekyo ekibuuzo oba tukuze kati nti imperialism biki ensi jjukira nze nakyogerako nti America yasupportinga Europe after the Second World War with the Marshall Plan. Lwaki mu kulaba kwange yagisupportinga for security reasons and for business reasons. One, security kubanga they were near the problem of communism, expanding communism, and business because of trade. Tosobola kutradinga na muntu mwavu. Noboba oyagala
otradinge ne Europe eteeka okuba nga ngagga n'olwekyo okugiyamba okugaggawala naawe baweeyamba. Nze kyenva ndowooza era kyenva nkakasa nti America eyagala Africa naye ebeere a trading partner kubanga nsi nnene kwegamba opportunities nyingi ate ffe tulina n'obugagga ffe nga Africa tulina obugagga bungi nnyo obulinakyo America bwe yandibenefitinzeemu naffe nga tugaggawadde naye bwe tubeera mu ntalo buli kiseera. Naku zino tulina yuna convention n'ababaka ba parliament bajjenyigiramu yuna yuna y'Abannayuganda bali mu gundi mu US. Tukkiriza nti kati obwambasadda bwo n'emirimu gye wakola mu kiseera ekyo bye bimu ku bibala obaolyawo bye tuganyulwamu. Byebyo bye tuganyulwamu but nze my expectations are much higher than that. Expectation yange yali nti by now would be a middle class for sure. Kubanga twalina opportunities nyingi nnyo singa tetwazimisinga ngeza trade ezo ngeza millennium challenge account ngeza attracting investments tosobola okufuna very serious investors abali nga corruption ne bagenda in a corrupt system bangi tebakyagala ekyo kubanga kinkurizinga cost yaabwe ate si ye culture yaabwe baagala kukola gundi. Yes, so okay osobola okuba nti okay waliwo of course kati Uganda bagimanyi naye kati batandise ogimanya obubi tuzeemu mu bya Idi Amin bagenda kutandika kugamba oli gundi wamwe akola bwati. So si kirungi mu butuufu si kirungi twandibadde kati Uganda singa tetwava ku mulamwa singa kati tuli wala. Olwo tukomewoko wano mu Uganda awo ddi lwosalawo noga nti baasi njibaddemu tutambudde ebbanga naye kati ndaba kati neetaaga nveemu. Kati okutandika first of all jjukira nti nayingira gundi mu bya politics n'ebiki through my interest in human rights. Kwagala human rights nti abantu babeere nga tebatulugunyizibwa bayisibwa eddembe lyabwe terityoboolwa. So diro namanya bwe nava gundi mu US nengenda Ethiopia I ended up nengenda mu World Bank. Nze mu butuufu Mukama yantwala mu World Bank kunzija mu NRM. That is what I believe. Kubanga ekyo nakyo saakisaba saakigira they just identified me ne bantwala mu gundi mu World Bank. Emalayo emyezi emanya emyaka 4. Kati bwe nali mu World Bank lwe nalaba first time nga it was oba yali walk to work teyali walk to work, that is much later. Musobola okubanga gundi mwalaba oba mukimanyi mwali mukyali bato ndowooza naye omusirikale wa poliisi yakoona emmotoka ya Dr. Besigye eddirisa n'amufuuyira n'amufuuyira spremaso abamu bamuyita kamulali. Whatever it was lwe nakiraba first time neŋŋamba kiwedde kirabika kubanga naye sisobola kulowooza nti yakikoze nga gavumenti temanyi nga pulezidenti tamanyi nti kwega nti ne bw'aba nga yakikoze nga tamanyi naye kitegeeza nti kiri acceptable which I didn't think. Waliwo ebigambibwa nti n'omwami oyo yamufuuyira spray oba yalokoka oba musumba something like that. Nzijukira ng'erabako egulire sometime. Kirungi naye mu butuufu kyandaga ekifaananyi nti byonna bye nali njogera
byalinga ebyobulimba. Bwe bajjawo term limit awo tewareactinga mukko mu 2005 anti kati awo was it 2005? Yes. Sareactinga mu butuufu kubanga ndowooza oba nali wala 2005. Yes. Kati sareactinga ndowooza nali nkyalina essuubi. Nalina mu NRM nali nkyalina essuubi mu mukulembeze waffe nga ndowooza nti ebyo byonna in fact ekyanzibula amaaso ky'okufuuyira gundi Dr. Kizza Besigye kubanga omuntu ne bwe mubanga temukkiriziganya ekyo mu butuufu tekisaanidde kubeerawo ate nga kyekyo kye twasooka gundi mu NRM 10-point program nga kyekintu kyekikulu era ne kampeni yaffe yonna against gundi the regime then eyaobote yali eri based on violations of human rights. Kati bwe nakiraba ne ngamba ate kakati naffe tukolanga biri bali bye baali bakola kwega natandika okugira so ekya term limit of course term limit si buli nsi nti erina term limit so benalinga njogera nabo ab'omu gavumenti the explanations nti ki kasita gundi elections zibeera gundi ne bw'otobeera na term limits era omukulembeze olaba nti abakulembeze beeri ebintu bwe baba bakoze ekintu ekibi ne bafuna scandal baresigninga n'okuresigninga nga nze ndowooza naffe yeeyo gye tugenda so saakisakwesera nnyo ndowooza saakirowoozaako nnyo naye of course gundi baani oba nakirowoozaako naye nenkivaako mangu gundi kubanga one of my good friends nga yaliko ne minisita wange Honorable Kategaya yaresigninga yakikyopozinga nali mumanyi nnyo ng'omuntu omwesimbu nzijukira n'omukyala Miriam Matembe naye yatugaya yakyopozinga ne Miriam Matembe yakyopozinga ate nga naye nali mwadmiringa ne Jane omuntu yakyopozinga ate nga naye nali mwadmiringa nnyo engeri gye yeeyisaamu kwegamba nali simanyi bingi kwegamba naye nga waliwo ne beena yes so kwegamba ndowooza saakiwa nnyo time naye ekyasinga of course bwe navaayo mu World Bank nenkomawo wano nzijukira nti waliwo yajja naleeta kakaadi ewange kaka NRM nemugamba akano kayero nga kirabika mumwawa awo nga mu mind yange nkitadde nze manyi nti kwegamba singa nasigala nga ndi ambasada ebintu ne bitabukira ddala nga bwe byatabuka kati nandibadde naresigninga doza mukama teyayagala nkole nvemu twasubwa ssente ziri lwa nsonga za corruption ziri ssente zotugezi zetwasubwa zaali ensonga za corruption wali tonalabako kimala okusuulawo tawulo nogaa nti akati mbinnyuse kibiina nkitadde amba bw'obeera first of all bw'obeera ambassador obeera a bit detached ate jjukira ne information yali teri y'amaanyi nnyo nga kati bwe biri instant nti akatuuseewo konna kateeka okumanyika mu nsi zonna nga tekiriiwo so ndowooza obeeraawo ng'okyali okwega you are still hoping hoping you are doing your best okuba nti gundi oluusi ne bakolayo akantu akalungiko
nawe nokenyumirizaamu nekakongera hope kumbi ki oli mugundi. So yeah, nze ndowooza nti definitely singa nasigala nga ambassador nebitabuka nga byatabuka kati sandisobodde kubeerawo. Olyozeekaawo ne wejjusa okuba nti wakola ne mwami Museveni? No, sejjusa kubanga nze ndowooza nti ye yali pulaani ya Katonda. I didn't get up neŋŋamba nti gende nkikole. Nze nkirabanga gundi training gye nafuna nensobola n'okumanya ku gundi nti in fact ekyasinga okugira bwe najoyininga first of all campaign ya Right Honorable Mama Mbabazi ng'avuddeyo oba nga bamugobye simanyi kiki naye kwegamba lwe namanya first time kyokka ndowooza nali naive lwe namanya nti ki baali babba obululu kati Ambassador, ngenda sooka nkukomyeko wano episode yaffe enaddako ngenda kuba otubuulira naive eno yakukosa eti gye wali olina naye obubaka bwo bwosiibula nabwo olwaleero tuwunzeke. Kati obubaka bwensiibula nti nga bwe tuli mu kiseera kino ekyokwogera ku bintu engeri gye na transitioningamu, njagala kugamba bonna abandaba especially abavubuka nti temugwangamu maanyi. Waliwo ebintu ebimu ne byosobya ne bwogwa ne bwobeera nga gundi nga tebikugendedde nga bw'obadde obisuubira, togwamu maanyi. Yimuka wezzeemu amaanyi oddemu otambule. Olugendo lwa life lugendo lwa ups and downs. Temuliimu ups zokka naye ne downs mweziri. Ate downs ezo ndowooza abantu mwe tusinga okuyigira okusinga ups. So n'olwekyo nze ndowooza nti ng'omuntu bw'obanga olina foundation yo ng'omuntu, foundation eyaki? Foundation ya character yo. Gwe ng'omuntu zimba character yo, beera ow'amazima, beera omwesigwa, yagaliza, kola n'amaanyi, be disciplined. Ebirala siga obicontrolling ebisinga. Naye bw'obanga gwe okoze gwe kyosaanidde okukola, Mukama akola ebirala. Weewaawo saagala kwongerezaako yadde ekigambo n'ekimu. Bwe tukomye ambassador agenda kubanga ate ayongerezaako. Omulundi gwe we yasookera okumanya nti munnange ate kati akalulu ku mirundi gyonna oba oliawo gye twali tubadde n'okulonda yali tamanyi nti munnange oba akalulu kakwatibwamu agenda kuba abitubuulira. Obwannayivu bwe buno ali munaye bwamukosa butya, oba oliawo waliwo ebintu ebimu bye yali yeetaaga okumanya naye ng'ate teyasobola kumenya mu kiseera ekyo, oba oliawo yali baddeko n'enkyukakyuka gye yalikoze. Olwo nno ate n'asala n'adda neyeyunga ku Right Honorable John Patrick Mama Mbabazi agenda tubuulira yatuukayo atya era okutuuka ye okukolagana ne Honorable Mama Mbabazi munnange kyamukosa kitya. Tulabeko abamu abaava mu kibiina kya NRM ate ne bamala ne basala eddiiro ne baddayo. Tusubire nti naye n'asala eddiiro n'addayo. Byonna tujja kubanga tetubyogerako mu mboozi yaffe omulundi oguddako. Nze Mumbejja Luwedde Lilian, mubeere bulungi, mweraba.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.